Nyenze ku motoka ya Magogo ne mukyala we namba 2 Anita Mongi n'abatulege Mama Sadolini. Emmotoka gyamugulidde, emmotoka bazigulira abantu bulijjo. So bayagadde bakiteeke mawulire nakyo kikola mawulire. Unfortunately mwaganyo kisaasanya era ekyo kyafiiridde kubanga abantu babagulira emmotoka bulijjo. Weebuuze lwaki si yagimuwadde nga yagimugulidde. Ekyo nakyo mukiteeke ekyo. Tugenze ku kirala. Ku nsonga ya mukulu ono simanyi nabagamba dda nti omufubuka mukozi wa ISO era emirimu gyagikola bulungi nnyo. State lwelikyuka mu gyattegeera mu nti yabadde akola. Omwami oyo ennaku zino alinyo ne yeeyita Mama Fiina oba Silivia Namutebi, yeeyita Mama Silivia Namutebi mu Silivia Mukandooli, simanyi amugudde motoka simanyi oyo bakapityalinga media okulaba nti mubeera ku ekyo mbere ku ekyo. The one of the other njala bagamba kigambo kimu. Buli muntu gwa mention is a state agent. Gwe lwaki tava mu mawulire, buli kaseera yabeera mu mawulire. Buli lwaki talina bintu byakola. Ku myaka gy'abakazi abali mu Kampala balina empeka emera. Lwaki eva yabeera mu controversy ey'ebintu ebyo. So mukimanyi era mulamba nyama promoting mulebe kumadda kudde ku kintu ekyo. Oba ayagala omulenzi nga boyfriend we don't care. Oba oli omuwala bakyagana omulenzi we don't care. Oba yamuwadde motoka we don't care kubanga bino babizanya tubimanyi bulutso mulebe bimalirako obudde mu buveeko ebyo.